bannaffe mbalamusizaako nnyo era mbeebaza okukkiriza obuvunaanyizibwa obuweereza buno. Basuubira okunoonya abavubuka b'olulyo olulangira abali mu ssaza eryo, mulabe nga mubagatta ku mugendo gwa olulyo olulangira Youth Network. Ab'olulyo olulangira abali mu ssaza mubasomese era mubamanyise olulyo olulangira n'ebirukwatako. Ebigendererwa byaffe mujja kubisanga mu ssemateeka waffe abaweereddwa. Mbaagaliza obuweereza obulungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. N'ateekako omukono Omulangira Tebandeke ssentebe w'olulyo olulangira Youth Network. Era mu ngeri y'emu munzikirize ssentebe jangu nkukwase ssemateeka ono ku lw'abakulembeze banno bonna. Buvunaanyizibwa bwabwe omukolemu kopi ez'enjawulo buli muntu afune ssemateeka. Ekintu kyonna ekitaliiko mateeka ndowooza tekitambula. Ono ye ssemateeka w'olulyo olulangira Youth Network abakwasiddwa mwe ng'abakulembeze abalondeddwa ku bukulembeze bwa Busiro okukolera awamu era tubeere nga tutambulira mu mateeka gano okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. Mbagaliza obuweereza obulungi. Yoyo.